Tujjukire bulungi mwami Museveni emabega Akaaye yayogera ng'agamba nti nno ye waanaamalirako ekisanja kino paka 2026 ajja kuba tasuubira nti wanaabaawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala kyonna. Tetumanyi nabe atandise okugwa mu kibiina oba ebibiina. UPC eyo ebigiriko tubimanyi bulungi. DP ebigenda maaso mu DP tubimanyi bulungi. Kaakati FDC eno FDC kibiina kibadde kya muzinzi. Ate abantu bano be bantu ababadde tebasobola kunyeenyezebwa nga bw'omulaba. Mukama wange ono mwami Hon.Ssemuju Nganda y'omu sirwa kuba nti ali wano naye ne bwemba nnyumyamuuko eyo mu by'obufuzi ssebo. Ntera nnyo okwogera ku linnya lyo nti ye musajja atera okulemera ku nsonga era bw'akugamba nti ensonga eno ngiremeddeko omanya nti ddala ensonga eyo ya muzinzi. Nzijjukira bulungi emabegako eri waliwo okuvuganya okwa mwami muntu. Yali ne mwami muntu n'amukubira kampeyini, mwami muntu n'awangulwa, mwami Ssemuju n'akkiriza. Ate n'akola n'abawangula mwami muntu. Mwami muntu yatuuka okugenda okukola ekibiina ekikye. Mwami Ssemuju Nganda yasigala mu kibiina ky'FDC n'atagenda na mwami muntu. Ekitegeeza nti ekibiina kimuli ku mutima, ekibiina yakigendamu ng'akyagala era ng'ayagala okuyita mu kibiina ekyo okukyusa eggwanga lino mu bintu ebimu oba ebirala. Lamusa kubawuliriza. Radio Simba sebone banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza munyali ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Esebo. Mwami Honorable Hon.Ssemuju olwaleero olukuŋŋaana lwe waayise okubeera ku sharing hall okutunuulira n'okwebuuza n'okulaba biki ebitali bituufu binaagonjoolwa bitya mu kibiina ng'obukulembeze eri tebunnaba. Kuba nali wano ne Harold Kalija n'ategeeza ebifo webiri ebyerera abantu batandika okweteekateeka obukulembeze bukola ki bunaatera okuzzibwa obujja. Naye ebiva mu kibiina ky'FDC bw'otunuulira abasajja abali mu FDC abaliko obubuuza betwandigambye nti ate abo be bandisigadde mu kibiina n'okwongera okuyita abato okunywera. Buzibu ki obutuuse mu bibiina by'obufuzi ku mulembe guno? Twogere kali aka mwami Museveni nti Namujinga atandise okubalya 2025 2026 waanaggwerako nga mwenna abeeza bamazeewo. Okusooka maybe mu Uganda ne mu nsi endala ddala eza Afirika abantu tebalowooza nti abavuganya gavumenti mu bibiina byabwe muteekwa okubeera mu demokolasiya. Nga bwe tulwanagana ne mwami Museveni obutakulembera bubi Uganda, buteekwa naffe okulwanagana munda okulanga mu bibiina byaffe tubikulembera bulungi. Etteeka lya Political Parties and Organizations Act ebibiina mu biyita okwewandiisa liragira ebibiina okubeera nga biri mu demokolasi okulonda ng'ebibiina birina national character, kirimu abantu ba mu Uganda wonna, ng'ebibiina biri transparent nga bikulemberwa bulungi. Ekigendererwa mu byo ekibiina ekimu ku bivuganya gavumenti oyinza okera ku nkyanga kye kiyingidde gavumenti kituufu bwe kiba kitambuzibwa nga Museveni bw'atambuza NRM muba muvuddemu gadibenga lye ng'era mwe muzze. Y'ensonga bwe tuba tuyisa bajeti ya Uganda buli mwaka tuwa ebibiina ababaka mu parliament buli kimu tukiwa ssente. Kati saawa zino abatusingako okufuna ssente, of course NRM ziri biliyoni 10 eziweewa ebibiina. NRM etwalako ziri za 30. NRM eyinza okuba ku 30 ng'etwalako nga 23. Aba National Unity Platform ebaddako FDC neddako DPPC ne Jema. Waliyo ne PP. Ekiweesa ebibiina ebyo ssente z'omusolo kwe kubizimba nga institution za Uganda, si bibiina by'abantu. FDC fe abagirimu abagikulembera oli alaba ng'eyaffe ffekka yaggwanga. Y'ensonga lwaki eggwanga lisaasaanya ssente ne zigenda mu kibiina ky'ebyobufuzi
enkya kiyinza okutuuka nga kyekiri mu buyinza kulembera Uganda. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Kireka okubeera nga kiteekebwa okulembera eggwanga. Eyo lyekiri mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act. FDC ekyampisiza meeting y'olwaleero mulimu ebitatambula bulungi. Twalina ekisanja nze ng'omwogezi wa FDC wekyaggwako mu 2020. Twali mu biseera bya COVID. Netutulanga National Council netweyongezayo emyaka 3. Katumazeeko emyaka 8. Bwe twatuuse okugenda mu kulonda netukufunamu obuzibu nga akakiiko ak'okuntikka kakulembera FDC soka kakuyimiriza. Nekagamba ntuteeka okusooka okukola ku nsonga zino wammanga. Waliwo ssente ezajja mu kibiina nga tezimanyikiddwa wa gye zaava ziteeberezebwa ndi Museveni yazireeta mu FDC. Twagala eyazireeta Honorable Nganda Mafabi ne party president ngini Amuriat batubuulire zaali meka zaavawa lwaki bazireeta. Soko lindeko katono. Tekawo akakiiko. Okay. Kali mu kunoonyereza ku nsonga eyo kakulirwa Dr. Frank Nabwiso. Era nga 28 wiiki ejja tugenda kubeera ne National Council efune alipoota y'akakiiko ako ku ssente ezo. Bano bannaffe ssente bazijja wanzi ndi mukulu mu FDC nesimanyi. Kakati tugamba nti twatwa mu National Executive Committee nti ripooti erina kumala kujja nakubaganyizibwako birowoozo. Ekyokubiri ne National Executive Committee egendeko mu lusirika tuyite mu nsonga zino ezitusoomooza ne abantu abakulu abalala ab'enjawulo mu FDC nabo batuuleko bane ebintu bitabuse. Bwe binaaba biwere twabiwa ebbanga lya mwezi nga gumu ebigwa tugende mu kulonda. Byabadde tebinaba kubaawo ebina bye nkugamba. Honorable Nandala n'abamuwagira n'ogwokunda kugenda mu maaso. So n'aba NEC. Ng'amaga nti muli eyo nno mutudde. Naye n'okulonda kugenda mu maaso. Ng'okutya kwennyini okw'amaanyi. DP yatandika bwetyo egenze mu kulonda abagenze Mbale balajana Mao wuuyajja Mao n'ayitira mu kulonda bannakyemalira asobola okuyitira mu kulonda n'atwala ekibiina kyo. Wano ojjukira etteeka lye twalina eryalirize erya federo erya regional tier ng'asinga okwagala Katikkiro omulonde ye Museveni owa Buganda. Naye gwoza waki yali amwagala omulonde mukeera ku nkyanga saa mukutesa ye Katikkiro kubanga naye ava mu Buganda. Ate onaamugana otya ngu okulonda bakutaddewo nonga nti kati Katikkiro wa Buganda ye saa mukutesa. Kaakati kyetwamugana nti sebo ffe tetwagala Katikkiro omulonde. Era eyo eddiiru neeyiika. Ssaabasajja yajja okwerondera. Yalonda bye byafaayo bya Buganda. Kakati ebibiina ebyobufuzi olwaleero bwe mutanyweza natti muyinza okukeera ku nkya nga akulembera ekibiina alinga Mao. Kati mu palamenti nze ng'omu wekisinza okunitawaanyiza ennyo aba DP Mao atuula ne NRM. Palamenti tutuula nga ku mukono gwa sipiika ogwa ddyo kuliko abali mu gavumenti ku gwa kkono kuliko opposition. Kati aba DP president waabwe atuula eri n'abe NRM ate bo ne batuula eno naffe.
aba UPC mukyala wa mukwano gwange Akena Betty Amongi omu ku bakulu ba UPC atuula eri n'abe ate bawe naye abasigadde mu kibiina ne batuula eno. Saagala kwefuula Katonga jjula ebigenda mu maaso mu FDC binkwatako bwe mba nkyali memba waayo. Abantu abasinga obungi obutonde bwabwe batya nnyo okugamba abantu bye bateekwa bagamba. Bw'oba ogamba Museveni nga bakubira engalo, bw'oba otuuka bagamba nti oli mubi. Nze sirina contract nti nyina kugamba Museveni eka nti yakola bubi. Buli akola bubi nyina omubuulira. Omukwano gwange naawe gujja kusigalawo nga otambuza ebintu nga bye twawikkiriziganyako. Era ndoza mulimu abeewuunyiza nnyo olwaleero. Nze sisirika bw'atyo Katonda bwe yankola. FDC twayimiriza okulonda nandalaga akwina okugenda mu maaso. Mulimu ebintu bye ntadde mu ripooti gye mpadde bammemba ebiri basic. Tetuyina register. Tetumanyi bammemba ba FDC bali bameka. Mu bbaluwa ya Nandala yagambye nti temufaayo mutandika okulonda mujja kulonda nga bwe tukola register. Era kyenvudde ngamba ba delegate nti kugamba omuntu ali mu Uganda alina okuyiga bwe babba akalulu kuba Museveni yabbye obululu ebbanga. Ne Museveni omubbi w'akalulu asooka na registering abantu ne wabeerayo display of voters register ne mumanya abalonzi bali bameka. Bwe mumala obbamanya buli omu n'amuwa kaadi ate n'ababba. Naye ng'ebisooka bikoze bulungi. Kati mbabuuza bananga bali mu FDC njagala mundaga register eriwa gye tugenda okulonderako buli kyalo. Yagambye nti tugenda kuweereza ne kompyuta. Bwe munaba muyita mu by'okulonda bino turegisteringe bammemba tuleke tubafunire ku headquarter. Eriyale obuzibu obulala bwe tulina ng'obugene ku FDC mu Uganda muno, Ebungereza babadde bajjako Boris, ekibiina ekifuga Ebungereza ekya Conservative kirina bammemba 200 baguma 24 ndowooza be bammemba b'ekibiina Ebungereza era balonze 24 24. Mu Uganda obuzibu bwe tulina bammemba b'ekibiina n'abawagizi bonna tetwawula. Nze nali muwagizi wa Express njiinako n'embale naye saabeerako memba. Nze nali muwagizi, nze siinaako kaadi Express. Nze njirina. Nagiwagira nengenda embale ne bankubira Iganga nengenda buli wamu. Sifuuka nga kera tebayitako kulonda mu Express nenzija kuba siri memba. Naye ng'ate n'abamu ku bammemba balowooza ate ndi memba balaba nsanidde kubeera memba. Kati ebibiina tuteekwa okulekerawo okubitambuza nga Museveni bw'atambuza NRM. Ne bagamba nti waliyo okulonda ku NRM ku kyalo buli omu ne bw'oba oyitawo osimba layini. So FDC kinaadde mbabuuza ng'ogyeko njala facts n'abantu bazuuli. Ekisooka National Executive Committee yayimiriza okulonda. Tekuliyo baadi bagambye bannaffe kutandika lwaleero ate bamaze kutandika lwakutaano. Chairman wa FDC Ambassador wa Sabirigwa n'agambye bino biyimiridde mpaka nga tumaze National Council tusala amagezi. Kakati bo bagambye akuyina okugenda mu maaso. Ne mbaga nti okay kale kugenda mu maaso ninja mumbuulire register eriwa naye nga teweetagana kubabuuza kubanga ebbaluwa gyennyini yawandiikibwa nga mukaaga ng'ewandiikibwa ne Bonandala Mafabi egamba nti mutandika okulonda bwe munaaba mulonda eyo nga tukola register tunakola timbaweereze ne kompyuta muteekemu amanya gaabo. Kyengambye nti omuntu ali wano at least Museveni emu ku byatuyigiriza wano atuyigiriza nti akalulu kasobola kubbibwa ng'omaze kuteekateeka abantu bagenda bulungi nga bamanyi bala abasimbye layini balina kaadi zaabwe n'alyoka ababba oluvannyuma. Naye gwe ng'osooka kubba ate n'olyoka oregisteringa abantu. So kyempise olwaleero nze Ssemuju Nganda ayogerera FDC nempita okulemeza FDC ba chairman bazi district bamembazi ba NEC membazi ba parliament nanya bebaza wadi obakubira amasimu Saturday Sunday temujja
wano abaguma nga babakubira amasimu basibyeko amatu g'embuzi kale. Honorable kakati kano kanzigyeko waliwo eyambuuzize nagamba naye ate bw'otunuulira mu buyinza n'obuvunaanyizibwa mu kibiina mwami Nandala alinga yali waggulu wa mwami Ssemuju. Mwami Ssemuju ayita atya konze kiyinzika okuba nga mu ssemateeka waabwe buli memba yenna bwa kiri kityawo. Meeting yange ey'olwaleero tebadde nti waliwo akakiiko k'FDC akatudde. Bayise bana FDC ne bagamba ne mujje tusale amagezi. Era Nandala mu FDC ali waggulu wange. Bwebutuuka okuyita obukiiko, sinsobola kuyita akakiiko sirinayo buyinza. Kujjawo ke nsobola okuyita keka publicity and information akoze nkakulira. Naye obukiiko National Council eyitibwa Birigwa. Chairman, ambassador. Delegates Conference eyitibwa Birigwa. Ate zino meeting endala ziyitibwa party president ngini ya Amuriat. Nze sayise lutuula nti FDC esazeewo bino wamanga. Nayise bakulembeze be FDC okubaga nti obuzibu obuli mu kibiina tuteka okubusalira amagezi. Otherwise, bwe twali meeting enkulu akulira ekibiina kya FDC ngini ya Amuriat naga nti bwe tugenda mu kulonda tugenda kwawukanamu ebiwayi bibiri. Ne tumubuuza ati lwaki yagala tukugendemu nga tetuneetereza. Kakati okuvola buli lunaku agala tugenda mu kulonda. Kyembadde mbuuza mu kiwandiiko kyange nti bwe yatugamba ntwagala tugenda kwekutulamu ebiwayi bibiri, okulonda kwayagala ennyo oba kwekutulamu biwayi bibiri kyayagala ennyo? Kubanga enteekateeka gye tutaddewo okulaba nga kino tekibaawo yonna yagizimudde. Waliwo ensonga ya ssente. Bw'obadde otandika ebibiina by'obufuzi biweebwa ssente biddukanye emirimu gyabyo naye mu tteeka lya Political Parties and Organizations Act biweebwa ssente eziteekwa okutambuza ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu Parliament. Ssente ziteekwa okutambuza okuyambako okuba tezimala emirimu egitambula ku bitebe, kusasula abakozi, kola ki. Mu kiseera ky'okulonda ssente ezo zongerwako obungi. Era etteeka ligaba bateekwa kuzigabana kyenkanya eziwedde NRM yazitwala almost yokka yatuwaako katono. Mu biseera by'okulonda bateekwa okubongera ssente ezinaayambako okuyita mu kulonda. Bw'osoma etteeka eryo erya parties temukkirizibwa ekibiina kugenda bweru ne musonda ssente zonna nga zemugenda okozesa muzijja bweru. Muyinza okufuuka ekibiina nga kikolera ku ntoli zaabo abateeka mu ssente. Kyekyali kigendererwa nti eggwanga liwengayoko ssente zitambuza ebibiina n'ezinaabiyambako mu kampeyini kubanga mubiganye okujja ssente ebweru. Era musango kyova olaba ebibiina by'obufuzi abantu kye batamanyi buli mwaka biteekwa mu Lungereza kye bayita okufayiringa returns ne Electoral Commission. Oteekwa okutwala ebitabo byo ku Electoral Commission ebiraga embalirira ssente ziwayingiza omwaka mulamba zavaawa zakola ki. Teeka bw'otakikola Electoral Commission eweewa obuyinza ekibiina ekyo okuyita mu process n'okukigalawo. Era nali manyinze we tuyituukirawo ne NRM nga baagigalawo kubanga NRM tegoberera tteeka lya kuwaayo bitabo bigikwatako. So n'olwekyo ekibiina njagala omuntu amanye ekibiina si kya bwannannyini, si ky'abantu bakirimu. So kati zinezoogerebwako zino tezayita mitendera. Ezo twazifuna. Ne waleetebwayo ssente endala ezaleetebwa Honorable Nandala kati ze tuli mu kubuuza. Nga tazitegeezezza kibiina. Ekibiina kyazimanya nti zizze luvannyuma. Kati notandika okubuuza zaavaawa zaakola ki. Ekyatulina okuteekawo akakiiko. N'atakibabuulira. Kati akakiiko ke kali mu kunoonyereza. Kamaliriza. Ebyembi omu ali ku kakiiko mwami Katembe okuva Embala ate yalekulidde nga atwenza kubanga gw'onnonda kakiiko ate nga ngenda kubuulirizaako kubanga tugende nti abantu twasinkanye mwaddemu n'engini ya Amuriat ate yatulonda nampa ebbaluwa ennonda okutula kakiiko ate naye nendiawo nga naye azze tumubuulirizaako nadda wabbali naga nze nabivuddeko nga tibiina makulu nti era naatugamba nti twabuuza treasurer wa FDC mwami Ekanya nti ssente meka ezezajja naga 1.5 billion nti aza akusasula nti siza akusasula. Bwe twabuuza secretary naga nti aza akusasula. Kaka tabu confusion. Nenjala abantu bamanye nze nga Ssemuju ntya okuntundira mu nju.
tuyinza kuntundira mu nju nyina kufuluma wakiri nanyoga ne Lukwage gulongaga nti kye tulina okukola Museveni bw'atandika okugula ebibiina byaffe tubikole obanga omuntu alina omunwe gwa kasooli bw'oba oli agenda kukutwalako gukongoleko kasooli atwale ekikongoliro oba owenga njuki mulumbe enjuki tomulumba enjuki bwe zitegeera ng'ogenda ziwakula n'ozikwatakwatamu n'otaziwakula bisinga zigunywa ng'omubisi zigujjamu nga zigutwala ewalala kati kirina okukola Museveni kuba ebina tuyinza okulemererwa kati mwefudisa kana ashuwayo ojja kulya nga banvuma buli kivume kiri ku nsi n'engwala zijja kunyooka mwami baguma oba waziraba mu dipi tobuuza akati abefudisi it's up to them oba abanywamu omubisi Museveni n'atwala bisusunku oba kasooli bamukongolako n'atwala kikongoliro oba bagenderako nga badipi ntera okubuuza muganda wange omu MP w'Emityana ne mubuuza kati president wali in fact nabuuza speaker mwami rumu ne mugati tusobola kubeera nga president w'ekibiina atuddeyo abakaye bali eno bagende eri oba yajja eno tabbu mwami baguma ebibiina nabe agwa mu bibiina mwami Museveni emabegako awo yaga nti 2025-26 NRM yokka bino ebirala byonna nja kubambyezeewo omunoonyereza nga ggwe omutunuulizi namawulire ensonga egwa mu bibiina UPC eyo yo bagamba eri DP eyo nayo bwetyo kakati FDC ate nga ensonga ya ssente ekiyitibwa okugulibwa nti ono baamuguze biliyoni ezo we zibanga zajja ne zibanga zirinako obukwakkulizo abalala bazimanyiiko abalala tebazimanyiiko zinaddayo abalala tebamanyi zinaakola kyendala embeera yonna ogitunuulira mu kugulibwa kiki kyolaba ekigwa mu bibiina by'obufuzi ekiguddemu nabe omanyi olwaleero mbadde njagala kulaba Ssemuju mbadde buli lwenteeka rediyo yonna gye mbadde nteekako nga ntudde mu motoka kano kange kenkwata mu ngalo nga Ssemuju gwe bataddeko nga ngamba yii naye tewali Ssemuju byayogera tewali alina oludda olulala because tuwuliza bya Ssemuju byokka abalala bo tebalina nsonga zaabwe nti anti ye mwogezi w'ekibiina kati abalala bagenda in fact ani yavudde waliwo gwe mpulidde kati nga nzija centenary ng'agamba nti Ssemuju agende yeetonde otherwise atwalibwe mu kooti waliyo akakiiko k'ebyempisa akakiiko k'ebyempisa ekisooka Ssemuju wano namugamba luli nti ebyobufuzi byaffe birina okubeera ng'ebyekenya emmotoka ze babaddemu balina okuzivaamu badde mu mmotoka endala kiikino ebibiina ziringa mu mmotoka bw'obeera mu lugendo ekutambuzaako amaanyi gaayo ne gagwamu ne muyingira mu mmotoka endala so ab'ebyobufuzi abagezaako era President Museveni kyakola akyusa emmotoka ye naye ye kyakola kuba ye dereva emmotoka erabika ng'emu nga sige mazima UNRA ye yali alina gundi nga muri kikosi marumu ye yali Foronas UPM ye asooka kubeera ani gye yagatta ne zifuuka NRA teyali NRA NRM kati NRMO akyusa buli motoka akyusa oluusi nobanga akyusiza akanamba kati bw'oba ovuga Subaru enkadde n'ovuga Subaru empya oli n'alowooza nti ye motoka yemu nedda so ne bana abawakanya because nze ndowooza bawakanya Museveni kye nagamba ne luli nti bw'olaba obululu abakuba obululu Museveni obululu bw'atafuna obugenda n'omukulembeze gwe balowooza nti yamuwakanya kati waaliko omuwendo tegukka obukadde babwebwe 3.5 oba weyongeddeko oba babubbye nnyo oba bakoze eki so abawakanya Museveni bo tebavuddeeko emmotoka yokka yina okukyuka era ndowooza kati we tutuuse tujja kulaba Ssemuju nga bwe tugendera okuyingiramu 26 ng'emmotoka ekyuse oba eri FDC oba eri FCD oba bagifunidde ekika ekirala so ekyo kimu ekyo ekirala eky'essente si kipya bannaye apana ekisente si kipya kyetubaddemu buli omu alina omuwendo gwe abalala muwendo gwa waggulu abalala ba muwendo ne tugendera awo n'olwekyo ekyesente si kipya ekya Mwami Museveni okwogera nti abampakanya oba bandwanyisa bajja kuba baweddewo nakyo si kipya
oba mujjukira wano yawakana ne mirundi gyali myaka nga tukyali mu mawulire n'agamba nti Konyinja kuba mukubye omwaka we gunagwera ogwe 12 oli namugamba nti ogye ssente baasibako emitwalo gyali 10 zijjukira ssente zaali nyingi era mirundi n'azimutwalako n'olwekyo kyogamba nti abampakanya nja kuba mbamazeewo ekyo kyo bulijjo kyayogera ne bwe yabadde ayogera wano nga ali mu speech eno yagambye nti ADF twagimalawo dda tekyaliwo naye akabinja akaze ne katta abaana erubirika ka ADF kati wagimalako dda naye akabinja kajja ne kakola so eyenjogera ajogera bulijjo n'olwekyo Ssemuju ye Ssemuju oli owedda agamba nti nze ngenze ne muntu naye sigenda kuva mu kibiina nemedde ku nsonga naye kati emmotoka ino gikyusa waatuuse agizeewa wava emmotoka eno addemu eri emmotoka gyalimu eno kati eyingira mu kabenje tateekebwa kugiremera natomera nayo ngaabadde agamba nti bagenda mutundirawa imayire gyeweddeyo kati amaanyi gaweddemu yavugako kyeyavuga kati balina okusenguka badde mu mmotoka endala batambule era bize byogerwa Ssemuju ne Lukwago badde eno nti Nandala n'abalala badde eri ne bamugamba nti bamuyitanga Moro kyekiki oli abalingiddamu ng'abalira munda kati abalya bagenda kulabika kuba abalya bo balya buli omu atunuulira oyingira mu myaka 6 obadde mu byabufuzi myaka 3 ng'oli MP ogenda okulaba nga ekiseera kiweddewo n'ogamba $5 billion kanzikwate ntambule nezo ekintu kyabwe kimotoka kyabwe nkibalekere nze ndowooza kyekiriwo Lutindo tukyagenda maaso ne programu yaffe Lutindo Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda omukulu Baguma naye wali Honorable mwami Baguma omuwulidde aga nti mayire gye neeweddeko ke kaseera okukyusa ekibiina simanyi n'olunaku we luzibidde nga kiki ekiddako okuva mu lukuŋŋaano olwo sooka ekibiina kya FDC tekiggwangako mayire gye nga Baguma bw'alowooza mu Uganda kyekiri kye nakugambye nti abantu abasinga tetwawula wakati w'abawagizi n'abamemba ebibiina mu ntonda yaabyo mu nsi yonna bibeerawo nga birina ensonga lwaki babitonze lwensooka nga nkuzeekuzeemu ndi monitor ogendako ebweru nasookera Bungereza ngenze kutunulira byakulonda mu 2000 June election observer yes Kunduka e Bungereza akalulu bwe kaggwa Blair n'akawangula naye abasooka okucelebrate nga bali Blue Democrats nga bakusatu mu kalulu nibe basooka okuyika ku street ne bagamba nti bo baadde balowooza ne mu kalulu kano bagenda kufuna abaka 36 ne bafuna 54 ng'ekibiina kyabwe kya success yabadde waggulu nnyo naye nga mu kalulu bakusatu nibe basooka okuyika ku street FDC entandikwa yaayo era abantu badingi balambululira mu 2004 yatandikawo kulwanyisa Museveni kulemera mu bukulembeze kyekitandisa FDC wagira Forum for Democratic Change tetuli Farmers Party tetuli anything naye kulwaniya kulanga mu Uganda wabeerawo okukyusa obukulembeze mu mirembe ekyo tunakukifuna kiriro gamba abantu ate tulina kukikola feka tulina kukikola na buli omu akyetaaga ali mu kibiina natali mu kibiina in fact mu Uganda ebimu ku bizibu bye tufunye kati ono aga FDC mileage yaggwako yetaaga bweta service yetaaga bana Uganda kutegeera nti omulimu gw'okugoba Museveni gwa buli muntu si gwabamu kitigeze ne Nandala mwali Malawi bwe baali bagoba Bakiri Muluzi bamuleetawo nga bagyeko Kamuzu Banda ng'omuntu ajja okulembera ensi efuna emirembe noteekawo taamu 2 bwezaggwako yali alemeddeko abaamugoba ng'ogyeko ebibiina by'obufuzi mwalimu ne kyaki ne NGOs nga byonna bifuuse politiko kyekyatuuka ne ku ani yaddeko Kawunda ng'avuddeko e Zambia Kiruba naye constitution yali agikyusa naye yeeyongereyo e Nigeria eyali vice president wa Obasanjo we yali Abdul Salam
ye yakulembera okulwana bagaana Obasanjo okukyusa constitution okulemera mu buyinza. So ekirubirwa kya FDC kyekirubirwa kya Uganda. Era kinagamba be FDC nti njagala nnyo FDC era mwendi ne muntu yali agenda omuntu omu ku bantu b'empenye ekitiibwa by the way. Namugamba nti anti nze nsigadde eno kuba nandi njagala egyo oba obeera president. Eri gy'ogenze nkwagaliza bulungi n'atambula n'agenda. Ekirubirwa tekivangawo ekyokwagala okulwana era buli muntu eyeetaba mu lutalo lw'okulwana ne Museveni oyo nze abeera alayi wange tulina okukola naye era saagala mbeere na lutalo naye. So gye mwatugaye mu meeting nanga nti mu magye bo babyanguya. Mu magye bw'olyamu olukwe bw'oli nabo tebava ku lutalo ne gwamala kulya masasi ne beeyongerayo betraying the struggle. Aga nti buli atubetraying nga tulina okudiringa naye. Then tuyoka tu continuing. So mu kibiina ky'efuti nakiyingiramu nga ntegeera. Era ensonga nze nziwa mu byafaayo byange. Lwaki nayingira FDC nesingira DP ebiseera ebyo yalo mikwano gyange bonna Lord Mayor, Honorable Namboze, Mpuuga, Segona, Muwanga, Kasiba ndi bonna bali mu DP. Bino yenga nabo politics abamu naye saagenda nabo. Kubanga nali ntegeera nga kyenjagala mu DP sikirabayo. Nga waliyo mikwano gyange naye nga kyenjagala tekikola ki? Sikirabayo. Nali nkiraba mu FDC era bwe natuuka ne bampa obuvunaanyizibwa n'essaawa ya leero obuvunaanyizibwa obwo lwakuba nti COVID baatwongezaayo naye obuvunaanyizibwa obukulu obw'okulwana okulaba nga Uganda efunwa okukyusa obukulembeze mu mirembe mu mutwe gwange bukyaliko. Mu spiiki yange magambye nti ekinnuma kwe kulekawo omulimu mu paalamenti gwe naalisuze kati ne bye bali badombuuzaako omulimu omukulu. Ne mutandika kumbuuza ate biri mu FDC naye ate nga nabyo bikulu kubanga ne bw'oba oli ku ssomero waga nti ewammwe enju ejja kiraaso ojja giddukamu. Kati nze toyinza kusinza kubanga ndi ku paalamenti wanga nti ewe waka waliwo obuzibu nga nti tuyisa budget era kwolumba nziruka kudduka waka. Naye mulimu gusigalawo nga mukulu. So kimale nga abannaffe ali mu FDC mutuyambe. Temutuzza mu bino tugere tulwane n'abasajja olwaleero ebyokulabya ku byembadde mbawa twabadde n'ababaka babiri abanoobu tibagenze kulaba muhoozi omu bamubuuze wadde onoonya eki njagala kulaakulanya constituency yange naye ng'ate yayisa budget mu paalamenti. Ne mbabuuza famire ya Museveni nejja neetwala eggwanga abamu bagenda wasale twali tuzika katolo bw'amangu bawulya babadde balinnya maggwa bagenze Karamoja banoonya sale yagaba ssente naye nga omulimu gwakola bonna bagumanyi bulungi. Ne mbawo ekyokulabirako NADS buli mwaka badde efunanga budget 400 ku 500 billion. Sale n'agigendamu nti agenze kulaakulanya Bannayuganda buli omu amugye mu bwavu. Tetumanyi gye byaggwa era twagenze kulanga muganda waga nti kati miyoga yavudde miyoga kati parish development model tatubuulira ziri sale ze yatwala okulaakulanya abantu zaatuukawa zaali mmeka lwaki zaalemererwa. Famire ya Museveni kabeere mwanyina yamuwa omulimu Education Service Commission n'omwami we n'amuwa ekitongole kya government UPPC Uganda Printing and Publishing Corporation. Omusajja oyo mu Germany yawasa mukoddomi wa Museveni. Balumirwa ggwanga. Nakuwulira lulinga omwebaza okulumirirwa eggwanga. Nyabaga nti eggwanga bwe tuba tulituusizaawo nga ne memba wa paalamenti akeera wa muhoozi ne balinnya amabaasi bagenze kunoonya sale ne mutamanya nti neggwanga lyaffe liri mu katyabaga. Kati abantu abatuwulira ne kusimba wano baga ne Ssemuju gwe tulowooza nti ategeera nti talina magezi tuli mu kulwanira mu FDC. Kimbalinga abannaffe nti mutuyambe zino ensonga tusobola okuzigonjoola. Era baga nze nakati nja awuliriza ategeere nze ne mu FDC ne bwembeera nga siri mukulembeze ne okufuuka omwogezi wa FDC bannonda siriiyo. Si kyekikulu nze kubeera mukulembeze naye mu mmotoka mwentambulira nyina okusalawo bwetambula. Tojja kunkwata nga aba DP. Mmotoka bakugoba mu Centenary agambye ogende weetonde. Centenary mu FDC ali junior siina lukiiko lwemanyi mwatuula. Kaakati sobola kuwanyisiganya naye ebigambo yeetaagisa kati n'abantu baali ku level emu nabo. Kuba ebyange byenjogera mbyogera ng'omuntu omukulembeze omu ku bakulembeze ab'omu ntikko mu FDC. Saagala kuwanyisiganya bigambo ate n'abawagizi. Oli ne bw'abakkiriziganya nange ne bw'abatakkiriziganya nange.
n'abamawulire mbeewuunya amawulire ga Uganda nze nakola amawulire emyaka gyonna gwe buli ateekawo omumwa ng'oleeta akazindaalo balengera ateze mumwa iye alaba amawulire nebaga nti Ssemuju ayogera noga nti ate amuzeemu ye sentinale muba temumpadde nakitiibwa naye ndowooza obuzinenge gye bwafuuka obungi gwe balengera ow'omumwa nga bateekayo akazindaalo. Mpuliriza omulungi kampumulemu nkomewo ne Baguma. Tukyagenda maaso Baguma nze ne Baguma tuli b'amawulire. Sebo nange ndi w'amawulire. Baguma kubira ku nsonga eyo njagala katono nnyo kadde ke tusigazaayo tutunulireko ku LC omanye ekisanja kyaweddeko Mandeeri gye mutaaliwo wano naye katono nnyo ng'ofundikira ku nsonga ya FDC oba ebibiina kubanga ne Nuupu owulira waliwo abaagenze waliwo abaakoze batya nga bw'owulidde tugenze kunona kino kiki ng'okufundikira njagala onkubira ettooki awo ki ekiyinza okuddako. Ssemuju alina okutegeka alabe emmotoka y'engeri gy'enatambula otherwise ejja kutuuka nga tekyali mu mafuta. isi Ssemuju ne banne nze Ssemuju mmulabira mu kategori yemu ne Mugisha muntu. Waliwo mu Lunyankole kye tuyita mmere omurro nchwere obunuzi nti nchwere ki obunuzi nti kyenina bwe nkimira kyokya kigenda kunjokya muni naye bwe nkiwanda ate kiwooma ngenda kubanga nsudde obuwuddwa. Kati Ssemuju ali ku kye bayita abazungu nti between a rock and a hard stone. Buli kyakola kijja kulabibwanga bamuguze bwasirika bamusasudde bwagenda mu maaso nga ayuza kibiina bamuguze. Kati awo we wali obuzibu ku nabyo byobufuzi ababeeramuko nga baagala ekintu kitambule nga bwe bakyandibadabise because bano abafuna ssente kuba ekyessente kyo bagize bakyogerako abo bannaabwe baboogerako nti mukulu w'ekibiina gundi poa Patrick Amuriat yafuna obukadde 100 bimeka nandala ye chifu yafuna emeka bana boogera era bagenda ziteekayo gwe bagenda kuvuma mwe bagenda bavuma kati ku Twitter ne ku I don't know what WhatsApp ninga kyemusobola okukola kiri kimu nti mulemere ku mazima nze kyembagamba kyokka otherwise ebibiina mu nfuga eno eya omusajja gw'empagira gwe bayita Yoweri Museveni abayuzayuza n'abayuza na ssente n'ebirala era kati bali kukuyulika kye baliko bano besibe bbiri n'essatu baba bazirina nazo bazeesibe naye kyo emmotoka eno yo kati eno eyulise balina okupanga ekidduka ekirala kyebanatambulizamu ebyobufuzi byabwe. Okay. Neyanzege katuveeko awo katono tulindirire 28 ebinaavaayo n'enteekateeka endala nga mumaze mmeka kati 10 mu bukulembeze Ssemuju 8 mukyatambula kuba mujja kugenda mu kooti obululu babulemesa. Baguma mu ddakiika ntono nnyo komenti ku bukiiko bw'erosi bwaggwako constitutionally bwaweddeko naye ssente ezibulondesa tewali naye bino bigenza okutuuka nga ne budget yamala dde okusomebwa gye twandirowoozezza nti nno example yaliwo oba okulabirwako okwaliko interest groups tezaalondebwa twali tulowooza nti nno okulonda ku LC nakwo kutegekeddwa bulungi naye ne mu budget tetwakiwuliramu obuyinza ku kyalo bukendeera abantu abamu mulimu abaavudde ne baga obuyinza bwammwe bubwo ne stampu ziizo ffe tubikooye ola ne baga ffe ng'omu minisita bwagambye katugira tusigalako obuyinza nkyogera bulijjo obuyinza mu ggwanga lino buli mu kifo eki in fact obuweereza ndowooza obuyinza mu ggwanga lino buli mu kifo eki poloti 1 na Kasero awo we wali obuyinza bino ebirala byonna byakowere so kyova olaba nti essente ezisomesa abasawo teziriwo zaabula essente ez'okubala Abannayuganda za census teziriwo essente ez'okuwola abaana bagende basome skimu eya loans teziriwo essente eza sikaala teziriwo
Essente z'okusomesa abaana ba primary n'aba senior zaasalibwa. Essente z'abasomesa ba science ezaabayongerwa teziriwo. Naye sente eziriwo kubasomesa mmwe nange nga mwendi engeri gye tunywamu emmwanyi ezo gizo ebiro buwumbi omutwaro obukadde mutwaro 10,000 million bwe ziri. N'olwekyo obuyinza waliwo buli puloti emu nakasero kyalowooza atudde ku puloti eyo kyekikola kyekitambula. N'olwekyo oba mulimira obukiiko bwammwe obwa wanu oba tebuliiwo mwebeereremu. obuwulidde bakuma ku Sande Namugongo n'abadde bweyogerere ku Kereziya, abantu beyogerere bayitawo ku Kayembe. Oweeva e Namboole ng'oyise sayidi eri ojja ku Jinja Road, Kereziya eri awo ennene awo, nga bajaganya famire edde. Gwadde mukolo munene nnyo, ne balayiza Pastoral Council, ne balayiza Financial Council, ne mbeebaza ne mwagala ekyo ekitutawaanya. Kitutawaanya mu Uganda teriiyo kukyusa bukulembeze mu mirembe. Omukulembeze abakulembera ne bwatuuka nga akuze ng'akooye nga n'ebintu ebimu abyerabira. Kati nze ndowooza nti Museveni alabika yeerabira. Kigambye n'abeFDC nti muganda wa Museveni Salim Musale olumu yafiiringa gapusi za muganda we kubanga akuze olumu aba namulwadde luli yali mulwadde. Ne mwanga nti kati mwe muyinza okuba muli ne kati ebimu yabyerabira. Kati nsaasira nnyo abadde abo ne bagamba erosi. Alina okwayita kyamanyi nti ne mu Uganda mulimu erosi. Mwami Museveni wano mwakyazangako Honorable James William Kinobe. Yamulonda okubeera ambasada e Russia, naye nga ate yakateekayo ambasada n'omwezi tegunnawera. N'amuzze Congo. Yasooka Congo. Naye ng'ate nayo ndowooza nayo wali yeera. Anti kati baasooka ne babeerawo ate si ye kalona babeerako okwedikoota balinda. Ye nga tajjukira. Tetugenze wakamuzu bbanda. President interview gye yalina we yalina bamonita n'abaga nti ku myaka 75 oba okooye. Gola kati nze guno mwaka Katonda bw'anaabampa obulamu lw'empeza 5 ndi mulimu nange lw'enkoowa. Naye kati ate ye LC mu mateeka ga Uganda, LC1 is a court. Era n'emisango gyewulira kuba nti abantu babasomesa tebakimanyi. Ewange nabasomesanga ne baga temuyingira emisango eminene gijja basibya ina kusala misango gino ku kyalo oli enkoko za gundi zalidde ebinyeebwa byange. Egyo emisango gitutentalina kutwala mu kooti. Gundi yasaze endagala mu lusuku lwange ab'okukyalo gye balina okutuula ne baresolvinga. Fact nzabateeka ku million 3 kooti esobola okulya omusango ogutasuuka million 3 LC1 kooti. Obutabeerawo bwayo si kintu kitono nga gwe bw'okirowooza. It is a court. Erina okutuuzanga emisango mu mateeka under the Local Government Act n'egiwulira n'ewa n'ensala. Kati ate ng'ogyeko egyo ebigiweebwa mu tteeka abantu baagiwa emitali emirimu gyayo. Yesayininga endagaano, yesala nyina emukono ettaka nandiawo ng'oweera osazze. Naye basaba n'okusaba ebitongole bya gavumenti ojja ne bakugamba nti tewaleese baluwa yerosi ya yerosi banka nga nyina ettaka waliwo azze okuliyingirako abazze okuwerula empenda abeerosi era nabalekayo saabanyeka kwa ebyo amateeka tegabakkiriza naye ate babikola emirimu egyo gimanyikiddwa n'emirala. Kaakati nze bayirawe njala abantu bamanye ndi omu kubalowooza nti Uganda erimu obukulembeze bungi obuli useless. Tuyina ku kyalo kuliko olukiiko lw'abavubuka terutuula basembayo okwera balo babalonda youth councils ne tubaako ne women councils nabo basembayo okwera balo babalonda ne tubaako n'ez'abalema. Akati ez'abalema mu kalwa akabadde nno nga zaatutawaanya nga mulimu ekyawo tukuli mulema n'omu naye ate kulina okubaako village council y'abalema endala nga mufuna 4 ne kubaako n'ez'abakadde ennaku zino n'erosi. Museveni ebyo yabisomera mu Bachina be bateekawo embeera erowooza buli omu nti mukulembeze ne banyumirwa. Kati nze Ssemuju ndowooza nti obukulembeze bwetaaga kukyusa.
in fact bwe tuba tulina LC1 LC2 tulina makulu ezo nga zivaawo, bwe tuba tulina oba sub counties kugamba obukulembeze bukende. Electoral Commission yatuleetera budget mu committee ya Legal and Parliamentary Affairs nga mu Uganda mulimu ebifo ebyokulonda mu abakulembeze oba million 2 nga be bakulembeze abali mu Uganda. Kyovola nga birimu okusaasanya sene. Nze ndowooza actually ebyalo baali bitadde buli kyalo ne kyerondera nga obukulembeze gavumenti ng'ekola gwa public organizing nga bugwako bafudde ne bajjuza. Naye kasita beeteeka mu byalo tujja kulonda nga LC ziriko ne Electoral Commission kyali kiina makulu. Nze ndowooza nti LC zaali badde abantu ku kyalo batulwa ne bazeerondera nga bwe balondera mu kyaki bweyogere badde balayira. Electoral Commission si yabalonze mu mizikiti tulonda. Electoral Commission si yetulondesa n'ebikana ki bibiina byaffe byonna. Yes, ebyalo byali badde byerondera nga bamala okulonda nga bawandiikira minisita wa gavumenti oba wabuwi guidelines nti mulonde bwe muti, bajja kukuŋŋaana abantu balonde ate balonde bulungi. Obuzibu bwonna obujja nti kwaga nti Electoral Commission ne banoonya allowance ne batraining abanaabeerawo ssente tuzirina. Uganda teriimu ssente. Baguma byakugambye ez'abasawo ba intern abadde bakola nga baamala okukola babanja mu budget babateereddemu areas okusasula bali nga tezimala. Ne wabaawo bwe batannaba kusindika ku deployinga 1900 waliwo kati n'abagenda okugraduatinga. Bintu byogambye kwegamba nze ndowooza ni ssente za Uganda zitagisa kukozesa ku bintu ebiteebereka. Okulonda si kikulu naye tubakolere guidelines beerondese. Uganda kanakaama kammwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mu kukola amayinja aga designing ennyumba. Oyagala enju yerabike nga yaba minisita erabike nga abagidesigns abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa. Jjukira be bakaawo ka Derrick Investments.